Yonna gy'osinze obeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo ku mutu gwa Megaton Media wamu ne Nordin Ntege. Muzadde Megaton gemannya. Bigambo bingi bitambula mu ggwanga Uganda naye we twogera kati waliwo amawulire agatambula nti Mwami Kyagulanyi yayisizza dda ekiragiro abaka ba Nuupu obutalayira bakiveemu naye abaka ba Nuupu bagamba tugenda kulayira kira muntu kira naane kitegeeza nti batandise kumuyisaamu maaso. Bano bagamba babajjako ssente abamu Kaweesa akyalwana awo tugenda beera nga tuyitawo abamu bagamba Kaweesi muyaayi talina be yali atunze ab'ekika baagala mutwala mu nkomyo yafukamidde n'agamba nti bannange munsaasire omusajja banziba abasajja banziba naye lwaki tugenda beera nga tubitulinako olunaku olwaleero waliwo n'olutalo lwa Nambeshi wamu ne Zaake ani kamisona ani anaabutwala n'obwalo obusimanyi oba mwami Ssenyonyi anaabuddako bintu bingi bikyagenda mu maaso agibuza ku bantu. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya mwasibye mutya. Tuyingidde Bewera nga bulijjo abagoberera olutalo lwa Iran ne Israel bangambye omukutu gwange n'ogugu kuba kyalulindidde gokka balindidde omusajja omukomyawo ddi Kasozi ku Lwokutaano tuli naye Lwokutaano ku Lwokutaano tulina obbawa kubanga ate kati waliwo ebipya ebiri mu kyondo kya Buwarabu Lebanon gwongedde okutokota Lebanon bayingidde Israel yakatta abaana mu basatu abaana na mu basatu bangambye nti batega amasomero awo tegaba abaana babatadde mu byakulwanyisa abaana na mu basatu Israel yakatta Lebanon era abagundi bavudde lwaki mugamba ensendera bwe zitta abaana musango lwasi Israel bwegira mugamba kirabika yabadde yeetaasa awo agenda kudda baleese fighter jet ene ya E6B America gye yaleeseyo gye bagambe esaanyaawo ensi ne Russia egambye bweddamu okugiraba mu bwengula bwa Iran yennyonyi Russia egenda kusitula ebyuma byayo ebireeta awo ku gayanja agali awo erinde bulinzi America bwekola bwetinga naye ekuba so olutalo lutandise okunyuma olwa Iran ne Israel ekintu kikyuseemu lwakuba Trump atandise okwagala oddudduka agambye terujja kuba luwanvu yapima nti yalwana jukira yesi tali nsi nti bekuba nsi nansi walwanyisa wagamba nti anti yaluddukamu anti bwaluddukamu n'agenda luba luwedde yes so tulina bingi nnyo awo nga nvuddewo nyina abantu abayongedde okwebaza ekigimusa ekino Fatiso ekigimusa kya Fatiso abantu ate kati ab'ennyaanya bandi bulala kikola kuki nnyaanya kasooli bijanjaalo ate bakagiba emiti nga wasimbanga kalitunso abantu kati nga kano kasajja kapo nawo kakirieko kayinza anti ettama lifuuka liti twaliba omusajja w'e Kenya bati bajja kirya anti omusajja w'e Kenya ku Women's Day bwe bagambye oba bamulabe ng'atambula ku intaneti ng'amatama gali gati mu Women's Day yagamba buli kintu mukazi we kyakozesa naye kakikozeseeko ye mukazi yakozesa ki n'atuuka ekigeza akabina yasiiga amatama naye yali amanyi byamufeese gali gati yali bijerega ali Kenya awo Fatiso walime emmwanyi wallahi ng'olina olusuku kasooli nnyaanya bijanjaalo kyasooka okukola asooka n'akijjamu obwosi bwonna anti n'ebino ebibeeramu obwosi nga kiri awo kyakonsiba kikula stunted kaakati gwe bayita Fatiso kaleke tekakusekerera kakuveeko abantu abatasomye nga beewo emirimu ye lwaki obigenda mubaleka abo tebasoma tubaleke kaakati ekigimusa kya Fatiso mmwanyi ekyenjawulo kikina mu mwaka okiteekamu omulundi ogumu ekikolo ky'emmwanyi okisimira akakutu nga kayita eno bwe kati wala oteekamu haafu ya kikopo tulekamu nti oba ekyatampeko baggama tampeko ne bwe kaba kannaisi haafu n'obwetoloza ne bwetolola bwe buti n'obikkako gw'omanya nti mwetegeka okulogebwa
olw'ebimera bya bukulu obulungi andi ogenda tuteeke omusiri mu parish oba mu district ng'emmwanyi zonna omusana gwaziyitamu nga bagamba ono yatulogera enkuba ye yakuza zizze nga zinyirira kasoli wenganyirira so bakiyita fatso kuba ku simu nkubira ku simu yange ku 0701 55 85 63 0701 onkubira akubire gwe 55 8563 oba essimu ya CEO nina CEO mukama wange bamuyita Kagambo akube ku yiyo naye bamukubire talina buzibu anaategeera ati nti bafu ate enjawulo ye amanya ateramu kintu se tukirimu kintu kyaffe ate kati bwenange ekyange kiba kikyo kale ku 0772 709 933 fatso kikimusa fatso 0772 709 933 gwe mugambe Nurudini Ntege angambye andi kyamwenda bitolo mwenda ku Nurudini jiba musanvu bakusalirako gweyogera bwogeze erinnya Nurudini yatugambye ffe batuwere ku musanvu kigimusa buli kimu gwe kabe kali tunsi kati bana abayina enguluba asobola ogiwaako neerya ekyo kyabirime organic 100% organic tekyonoona ttaka kyekyo kimusa kye tulina so gende wa Kisekka emabega wa Kisekka bwoti Kisekka market giteeke emabega wali okuba erijja ng'oyambukanga adda ku Bombo Road oba nga adda ku Aga Khan bw'otuuka emabega waayo buuza bondi eriwa tulinawo n'emmotoka bondi y'emmotoka bagaye bondi eriwa we tulina store tewali nti kyaweddewo awo so kyekyo awo tuvuddeyo tugende mu topic Ababaka banaalayira tebalayire Kyagulanyi okusinza ku mpulidde bagambye nti nno Kyagulanyi Ssenyonyi ne munnaani oba nti bagambye nti Ababaka tebagenda kulayira okujjako paka nga president akomyewo Ssenyonyi yagambye mwami Kyagulanyi yagambye abamu bagamba mwami Kyagulanyi yakyogedde Ssenyonyi bagambye bati nti nno Ssenyonyi agamba tebagenda kulayira okutuusa nga Kyagulanyi avuddeyo tebayinza kulayira ng'oli talabika waali bulungi naye nze Ababaka be nnaakawulirako agali mu nkuubo nsoose kuwulira b'e Busoga ababagenda w'amakadaaga bamugambye okujjako ng'alina etteeka eribagaana bakulembeddwa Madyobole yagambye tasobola butalayira muganda waffe wano Nansana ni Zambaali nti yeegezezzaamu dda mu suuti yakoze ne pati yakozezza dda ne gundi Victory Party bwe nategeredde nti Zambaali yatereddemu manye omugagga agabulanga mugagga tali mulye muli bulungi naye omugagga omwavu agabula mulya naye wali olabe ku bulago bwa Zambaali wano nali naye ku biiti wali olabe ku bulago bwa Zambaali tomwawula na wano buli ngoye era bano abasajja abatuga abantu ne bamutuma okutuga Zambaali addayo gumulemye ayizalowooza amusaze bulago kumba amusaze mu kifuba amukwata ekifuba bwali n'amugamba amawuggwe bakamuga obulago buliwa no Zambaali ekisanja kino kijja kgenda okuggwako ennaku zino wabatambula toyinza tegeera obajja oba tomanya nti ajja baagira tomanya kabina wakaliwo agezze naye nga tannatuuka mu Parliament tannayingira Parliament kintu kifo ky'amaanyi nakwedde naye bagambye nakwedde ayinza obutagira nakwedde nze njagala bakiremezeemu naye mu byensiba wano kaabe Ssenyonyi tayinza butalayira beerawo wano Ssenyonyi ayinza obutalayira waliwo emboozi omuntu gy'ayogera nakugamba abasajja aba Greece bwe bayita ba Socrates bwe baali badefininga democracy baamuvaako ne batuuka ku kye bayita political demagogue ekyo nkyogedde emirundi mingi nti political demagogue aba muntu akozesa bagamba they arouse feelings z'abalonzi masses ng'ayogera ebigambo ebibanyumira bye mwagala okuwulira naye ng'ate bakola kirala naye nga mu kukola ebirala gwe oyinza obutamanya nti akola birala atya
abantu bano bwe bagamba nti tetugenda kulayira bazze batulaga ebintu ebyenjawulo nakugambye tunuulira ababaka abo mu May June tugenda kulonda speaker wa parliament omukulu Ssenyonyi Nganda yeesimbawo mu kisanja kiri nakikugamba yeesimbawo ku bwa speaker bwa parliament ng'opposition eri waggulu nnyo bwe twagirondera wolaba Ambulera kola ki wolaba FDC wolaba DP biki nti ye bagenda okumanyiza nga mulimu ababaka nga 14 aba opposition omukulu Ssenyonyi Nganda ne yeesimbawo ku bwa speaker yafuna ababaka abantu 15 ababaka ba Nuupu ababaka be FDC basimba mu mugongo gwa Anita Among basimba mu mugongo mukadde wa Folia yafa yani Olanya Jacob Olanya abeesimbawo ku ludda olwa opposition ku bwa speaker nga ababaka ba opposition be bakubira NRM campaign mu babaka ba Naawe tulonde Maama Kadaga ffe tuli ba Jacob Olanya nti ate Ssenyonyi Nganda n'Ensereko Muhammad batabukira mu NRM leka naawe Kadaga atutegeera taata wange yalonda Nuupu ennamasuba awo lwe baabalonda naliyokka ennamasuba neŋŋenda we naŋŋamba bano abasajja baabaki baatugamba ffe buli kyenali mu kibi ate kati bali mu kulonda musajja atali wa opposition kibakole kibi ate Ensereko bamuleseewo ate Ssenyonyi bamuleseewo ne munnyonnyola nti taata ebintu by'oyogera bituufu naye political demagogue bwetyo bwekola ki bwekola gwe baakugamba kiwali oyagala okuwulira bo bakola birala era ne bakugamba Kasuku ne Nurdin baabalabyeko mu tent nga President Museveni atudde waali ko boyo mu muboole oyo mubi nnyo alyamulizeendeza mu wa musolo mu magezi g'amatono bambi gwali eyo omulonzi ng'ogamba Kasuku mubi Nurdin mubi ne Nurdin wa mawulire akwata ebya NRM akwata ebya Nobu byonna bimukakatako naye omusajja ono opposition akugamba Kasuku nti mubi agenda kutuula mu parliament gavumenti emmotoka ya miliyoni 315 akugamba ezo ziri mu mateeka omubuuze gwalumirirwa ennyo eggwanga bwe wagenze okulaba mu nga emiliyoni 315 obuwumbi obuli eyo mu 100 lwaki mu aba opposition abaagala ennyo eggwanga lino temuyisa ekiteeso ekyo nebeera ennongoosereza nti ezo sente zijja kufulumanga naye zigende ku malwaliro ezo sente zijja kufulumanga zizimbe mu buli disitulikiti essomero abantu bonna abali gavumenti buli luvannyuma lwa myaka 5 buli bafuna emmotoka kati oyo namboozi ebisanja byamazeyo emmotoka ebyaddala kivumbi ebbanga lyabadde mu Parliament emmotoka Ssenyonyi nambesha omulaba oyo emmotoka Ssenyonyi emmotoka gye yafuna ku kisanja kiri tagibala ate agisigaza bagenda kumuwandala balumirirwa nnyo eggwanga oba onfuna nkuwulira n'aba NRM bomanyi abaluddeyo ne sipiika Anita Among batayebwa bonna bagenda kufuna emmotoka empya bangambye gundi Among yaguze edda agenda okulayira mpya ya biliyoni kabeeti kabokisi ndooza kayina ane ndabye mwenda amutwala ng'agamba nti afuuse threat eri mwami Museveni kuba nalabye edda ababaka batandise nze ku Anita Among kuba speaker Anita Among kuba speaker kati be bamujajjatta ababaka ngenda kukulaga ababaka ba opposition Anita Among abamu amanyi n'okubawola
nalaba guli Era gimwaliko musingo guli nga wali. yali asiibulukuka mwali musiibulukuka Anita Monga asiibulula abasiraamu buli yasibulula abasiraamu Kawalya yali emmere oba yasinga okuwoomerwa nga Kawalya buli kyalabako daalingi nga Kawalya musanyufu Kawalya n'omwogerera ku Anita Monga bana yali musanyufu kuba bambijja abakwatanga baana Anita Monga abaaniriza Amongi Anita Monga ye talina buzibu abaagadde kati ate gwe bagenda kugamba kanudi ntwakalabye wa Anita Monga nobabuuza ekituufu kiri gwe munnamawulire ate tebanzikiriza kwogerako n'oli ate bo baagala oyogere nabo ate bo tebabuuzibwa bibuuzo tebagambwako bw'obuuza lwaki mukikola muti bo bakugamba nobabuuza nti ate mwagala gavumenti erina democracy lwaki bwe nkubuuza sente zino obukadde 315 olaba olwo nnyingiridde nuupu n'abaka ba parliament bano bagagga abali ku opposition bali mu mbeera mbi walaba ku nyumba ya Ssenyonyi etunulanga muntu nalaba ya Ssenyonyi walaba ku nyumba ya Ssenyonyi omusajja alina ennyumba omanyi nambesho kyakozeeyo waabwe ebyaddala omanyi wooteri za Nandala Mafaabi eziri mu mbaalo omu abula gizingako opposition mulimu ssente obu opposition wawulira iPod money nti wano baba mu masente za iPod ng'okulonda kutuuse naye nga baali basisa obuwumbi obukonda mu 16 ezaani azitwala eza iPod Kyagulanyi ne ttiimu ye zikola ki mbu batambuza mirimu gya kibiina ate zino zibasondasonda naye ate zino zibasonda byonna ebyanti bweba opposition ye business eri awo abantu bafiirawo bettana bwesi walaba Walukagga wamulabye nejjo Walukagga nali naye ku radio ng'agamba ki yabadde mukambwe ng'agamba ki gwe wamulabye ng'agamba ki show eri bajja giraba ku Megatron babadde n'Abitex ng'Abitex amugamba mwami Kyagulanyi bilioni 5 zagamba nti bagenda ziwa bano babloga yafuna mmeka zagaana ziri mu mateeka alina okuzifuna awo ono Abitex n'amugamba zino bilioni 5 President Museveni ayina eddembe okukwata n'agamba mpadde bali bo bamanyi etteeka kwe kuba nti bawa Kyagulanyi lyo libatteeka baba bawa Nuupu libatteeka omubaka wa Parliament waba afuna milioni 3 ezo ziryokke singa kyali nti aba NRM bafuna milioni 3 singa kimenya amateeka singa buli omu alabanga bayononera ku babaka sente naye kaakati bwe kiba nti ffenna tufuna eno gavumenti nnungi nnyo eryo etteeka si bbi so nga wandigambye okubeera omubaka wa Parliament wandibadde osaavinga ggwanga lyo ku level ya poliisi n'amagye n'abasomesa ababaka ba Parliament kwe bandibadde ng'ova ku mirimu gyo tebateesa wiiki nnamba nga babagamba era ze kinjagala ekiba kijja singa wasobola okubaawo mwala mumanya nti value ya bubbi gavumenti egambe kino kiteeso kyange mukiwulire gavumenti egambe tukizudde nti ababaka ba Parliament mukola nnyo emmotoka zino tugenda bawanga za gavumenti omubaka wa Parliament lwogyetaazo girinnya nga weeri ng'ekuvuga nga bavuga ba minisita bw'otuuka ovaako oyingira mmotoka nga ekutambuza ng'okyama wanywa amafuta ng'ofuna kwe kasitoolaga ensa gy'olaga olutali official ng'oli mu genda mu nnimiro yo tambula bibyo kwata kawundo yo ndaba zino ez'abaminisita for example oba bamugjeeko oba afudde bagimuggyako nzikira butereevu Zayitambale Brian yamuvuganga naye Kasaya yafa ne bagira bwe bati driver ne property ya ggwanga ne bagitwala naye bano ate property z'eggwanga bazitwalira ddala ababaka sente zamu wa musolo who's to blame here nkugambye kibayita political demagogue bakuzannyirako ne bakulaga balumirirwa nnyo ggwe baagala kukyusa ggwanga kaakati kukulayira nzirayo addayo ababaka ba Parliament ng'oyagala okuwulira abantu bwe bava mu Nuupu bwe bava mu opposition bwe bayingira obwa independent
singa wabadde yakisobola zaaka akisobola ogaana okulayira zaake ye yekka ye mubaka gwe mmanyi opposition nga waddala mu Uganda kyekimufulu waddala anti ye buli kimu akigaana tewali kituufu bwe kiba ky'opposition omubaka zaake bano bonna abasigadde nkusomere ombulire buli omu nti oyo tasobola nambuuze tasobola lwaki yajja mwetaavu simulabangako ku nsonga y'abantu nga tekwata ku ye na kabampaane wa ggwanga kubanga nambuuze yali amaze mukono talina kyakoledde bantu tewali watuuzikako mu mukono omu akatale bakayita Kame Valley Market bwe mba nsobola okugamba Kame Valley Market bameka abakimanyi kireze mukono mmanyiyo emboozi ya Nambooze Museveni mubi Dandala Museveni mubbi munyaguluzi ebigambo ffe bye twagala okukola ki okuwulira nti Nambooze yatandika wa dipping eyina amaanyi bwe yawulira egize n'agenda ku Besigye natayingira ifudisi n'adda ku Besigye n'abeera awo n'ayingira ewa Kyagulanyi nga walukwago nnyo era nakati bwe baatuuse ku lukwago ne bali mwezo yaganze ku bali mwezo sirabanga musajja mulungi nga bali mwezo oyo aba political demagogo anoonya waafunira naye nga gwe ebigambo byakugamba binyumirwa badyekadyeka bantu oyo awedde mpa omulala nga sinnavaawo kiki obadde oyagala akolere mukono kyatakoze kyowagala tugende mu konstituensi y'omubaka njagala Nambooze ayimirire mukono agambe for example ekibbattaka sigenda kuddamu kuteesawa sidda mu parliament ng'ensonga z'emukono ng'ettaka teriteredde awo nsonga ya muntu wa bulijjo aveeyo ne Nambooze ajja kuvaayo agambe ku Besigye oba ku Kyagulanyi sijja kuteesa tufulume naye ku nsonga z'emukono byakwogerako buki bwogezi mwampulidde nga tusimbula ng'abikula peegi eddako ng'atuula mu katebe ke ng'asayininga ssente emyaka 5 nga giggwako ng'ayingira ku naye nga gundi constituency ye nga tefunyeemu tewali tugenze ewa Shamimu Malende omanyi nti yazzeemu mulwadde muyi baŋŋambye nti ne we yakomawo okugira kufuna bino ebya kaadi yali mulwadde yakomawo ofuna kaadi nga teyaddayokko ku bulwadde mu tayimu ya kampeyini obulwadde bumuluma amaze kukakasa baŋŋambye mulwadde siganye nti si mulwadde naye ngezaako okukulaga nti omulimu gwa paalamenti musava nnyo at least omuntu afa talina kyakuledde bannakampala Shamimu yali mulwadde mukwano gwange nera simuyinaako buzibu muteesa mulungi naye Shamimu Malende nkuwa tuli ku nsonga balumirirwa nnyo ffe oba bo wendi awo nti ku bulwadde obwali buluma Shamimu bwe kibanga ensonga za Kampala si muntu yafunamu ensonga z'obubaka si muntu yafunamu kyandibadde nti ku bulwadde bwe yaliko Kenya yali amalayo doozi yali asigala n'agamba oba bafunye omuntu agenda okusaavinga nga nze asaavinge yajjira ku miggo okwogera yakutandikira ku airport mu parking n'asalako n'enviiri n'azijjako n'afunayo ne gundi awo mangu nnyawo combat eyabasibe wuyo katwe n'ebirala ngezaawo okulaga nti ekiri mu paalamenti awo ebyasava bingi omuntu agamba nsigale eno ku miggo ngenda okudda nga bamanula dde omukono kasa yamala okununula ekifo kye n'akinunula n'abeerawo ne bamulangirira n'abeera mu mutima gwe ng'agamba ndabika ndi gazetted somehow n'agamba bwe mba ndi gazetted obulwadde muliwa ndi bubi kati gwe bayita Shamimu Malende mpulira ndi bubi bannange enfwa kaakati sigamba nti mubi naye ngeza nkuwa opime mpima naye akoledde ki bannakampala andi nkunnyonnyodde yagamba ajjayo basibe naye njagala Shamimu Malende mulabako ku madaala nti omusolo gwe mwatadde ku bantu bannakampala abayimirizaawo eggwanga wallahi tegusoboka nakugambye Gomez
ey'amayinja bagijjako omusolo gwa $5,000 ezo z'aba abagole abanjula. Shamim Malende yandibadde ensonga eyo agitwala mu Parliament. Ensonga eziruma abantu bwogezi. Alobinge bannabage bannange. Omusolo oguli ku bantu mungi. Tulabe nga Parliament engumi evuddeyo abantu beekuba ebikonderwa musolo oguli ku bantu ba bulijjo. Naye boogera kweyongeza ssente. Ku bisanja biba biri nti Museveni yeremeza awo embooko evaayo. Nga beefuula abagira. Naye bababuuza kati wano ffe ku musolo. Ku mazzi agali mu kibuga ge bagamba. Gano agatawanya abantu. Ebintu bingi. Ku ddagala bwe waba temutulaze eddagala bwe litambula. Abantu bali enguzi wano. Ne babba sente zigira ki. Buli ali sente z'enguzi agabana n'ababaka ba Parliament. Kituufu buli ali kakiiko nina omubaka gwe mmanyi. Ayina wano hoteri sigenda kwogera. Yali kakiiko. Obwo obukiiko bwe babeera ku simaali kakiiko Kosase. Oli mugagga Muvundu. Ettama likomeeni. Okitegedde mugagga Muvundu. Bamanyi no bajjamu amazzi muno n'ennyama nga bagezze ebitasoboka afa. Mubaka Kigo eyali omutono wagenda okuddamu omulaba nga waba yali wano nakifuma. Nagendayo n'enkolayo ku program nga nkyali ku Bukedde. Eyo si Moses ani? Ye Simbwa. Nagendayo ne mukolako program ajeegaane. Ng'akyakuba kampeni mu 2018. Yayitamu mu 2021 ng'agenda okuggwako ng'engoye zonna ayisa madirisa luno mu lutwale na luno mu lutwale nga zaamufunda. Naye mulyango yagugejjesa gwe yali ayitamu ewakaawo. Yali anyo ne kiyitirira tebamuddiza kaadi ye. Kati akogemu. Bamuyamba kusala. Ssenyonyi. Tayinza kuvaayo ekiri ekyanjaawo kimanyi. Ekiri ekyanjaawo. Gwe mbuuziza n'oŋŋamba nti omubaka gomanyi omugaggaani. Ssenyonyi mugagga. Kikyayina. Ayina apartment. Kati atubulira akola mulimu ki. Mweno gavumenti. Kati ogeraageranyamu oyo ali ku TV. Ati kitegeeza eri waliyo ebya sava. Kati tebayinza butalayira guli mulimo. Bantu batunda bintu byabwe. Twalabe wano. Mayinja wagambira nti abantu basinze simaya byabwe mu banka. Tubalaba kola ki naye issue eri nti ababaka abali mu Parliament. 98%. Tewalayinza obutalayira. Gwe bagaye bugambe nti mutunule mu kamera nti Museveni mubi temugenda kulayira. Zaaka asobola kikola. Zaaka akikola. Gole takikola. Ani. Nalukola. Wanji. Tayinza. Zaake. Ye mubaka gwe mmanyi. Takiriza mu Kyagulanyi. Kindijo nje takiriza na mu Kyagulanyi. Ye opposition byalaati. Ebyekisiru n'ebyaki bwe kibanga kitegeeza kusigala ku side. Bwe banno Zaake yasobola okuyimirira mu Parliament n'agamba sijja kulayira okujja kuna Kyagulanyi akoziwa n'atambula n'addeeka oba afa n'afa. Abasigadde era bayinza n'omuttira mu lukuubaawo. Oya tulabe tajigwe bayinza okutugira Zaake abo opposition. Zaake ye mubaka. Bala bano byayogere by'ekisiru. Kisiru nze nakirabira nga kisiru. Kivubuka kino bakyabaki. Kyagala kabampane vamo kabankapane Layira. Babira bayinza n'omuyamba okulayira Zaake ze mulayira. Zaake alayidde bannange. Nga naye ekibule nga namboza amukonako omugge mabega. Layira naawe. Namboza ezo kiso gw'omuggo mpaka. Layira. Ebyaddala. Nalukola amugamba ngena kugulako omusango. Era kugulako omusango nalukola. Bwa butalayira. Oyagala kulya omanyi tulya mu balonzi lukwe. Babalonzi bakulonda takati wagamba ojja kulayira. Ebyaddala. N'ekibiina kimutwala mu gundi. Bayinza n'omugoba mu kibiina. Bamugoba mu kibiina. Nalukola mugulako misango ki? Omalidde abantu abalonzi obudde. Ofiiriza abantu bangi. Ofiiriza abantu bangi future yaabwe. Fwe. Ngamugamba fa Ababaka. Ayinza n'omuteekako gw'okweyita kyatali. Jjukira mubaka. Wa Kyabugaani. Olwe impersonal olabaka si wabba n'akalulu ayinza bateekaawo mangu awo okulonda. Abaka Parliament bagenda kubeera bakambwe batawo. Era Zaake kyagenda okuleetera abantu. Singa manyi wali nani mugambye alemezeemu. Nenda kweddona naye ayinza obutalayira. Nakwedde kozi ewawa. Ono gwe baakuba omusiiwuufu. Tomanyi nakwedde. Mujjukira naye
Teeka mwawu nakwedde. Oyinza obutamanya nakwedde. Mumanyi naye nakwedde. Nakwedde basooka ne bamubba akalulu. Yakomyewo bukomi. Nakwedde mumanyi naye njagala kumanya gyali. Sooka olabe waafaanana. Owe waffe. Ewe wammwe nakwedde. Ekayunga. Uyo nakwedde. Nakwedde naawe yongera oba mu ekifatiso. Yetaga fatiso mbeera. Ekigimusa. Tuyikamu wali olabe nakwedde. Uno mulina. Anti njagala muwe gundi oba. Fatiso. Kifatiso aliyemuko. Yajja ku matama. Nemuko akolera abantu nakwedde. Kati Alayira oyo. Gomanya amabanja Ababaka ge bayina. Zambali anti akutta. Nga talayidde. Nomala ogamba teri kulayira ebijambi yabiddamu. Nterekanyi. N'ogamba Ababaka nti teri kulayira. Ebijambi yabiyinza okuddamu naye nga Ababaka beetema bokka. Oyina statement gy'oyogera nti kasaba amala okulonda loop biba biwedde. Naye Mwami Kyagulanyi alakkiriza. Olonda leader of opposition. Bw'olayira mu gavumenti n'okkiriza ffe tuli ba opposition. Ne batuuka n'okulonda. Okumanya Bobi Wine alimba abantu ne ttiimu ye. Omanyi bamanyi n'okugaba minisita. Shadow minister. N'abo babwanga bakimanyi. Nze wa finance. Nze wa byamizannyo. Nze waaki. Ku layini eno oba omaze okukkiriza naye gwe omulabi waffe ali eyatulaba ne bakugamba nti tebikola ki tebikola nnyongero bajjukiza ekijimusa kye bayita fatiso mmoze wuliriza sizoni anti eggwayo yankuba abantu balima ekijimusa kye bayita fatiso kikuyamba kiteeke ku mmwanyi kiteeke mu lusuku olabe teeka ku kokowa buli kirime teeka ku miti mbukibala ennyanya n'ebyanga omutwe gwange guti nsikya ya gundi yamukiwa ebisolo musigaze ku birime emmwanyi kasooli nnyanya mayirungi majaani mayirungi majaani ekyo kyennimye tekigira nga kimerereze kukulaakula n'ekigejja bwekiti anti toteekamu nti kyo nga bwe nagambye ekikipimisa nomanya nti haafu tampeko oba kwota tampeko kale olabanga ennyaanya ekikopo kimu oyinza oteeka ku bikolo 15 ekikopo eki ojja oteekako obutonotono wanje esituka bweti nefuna kye bayita musitukwa neryoka egaziwa bweti ennyaanya oyinza okutandika ensujju watermeloni mapeera miceere ddimi lya ng'ombe ddimi lya ng'ombe sinkombe nembonyabonya n'ebivubuka abalimu omuceere bikaado kigejja nno kiti kati buno bwe basimba ejjinja obuteekamu kuddako ennyama naye bukulira ku sipiidi waggulu kiri ekijimusa mu fatiso ayagala ekijimusa ekyo bankubire ku 0701 55 85 63 obenga okifuna 0701 55 85 63 oba ku 0 eno ya Mwami Kagambo mugambe Nudini angambye kubire CEO Nudini angambye kukubire njagala kijimusa tomunyumiza bya program gwe musabe kijimusa ku 0772 709 933 mugabe Nudini fe yatugambye otuwera ku mitwalo 7 kibaddeko mwenda kya mwenda era ne Nurudini nga Nurudini namugaba abantu bangi njagala sizo nene eyenkuba eno buli muntu afunemu ogoba gwavu 0772 709 933 fatiso oba gende wakisekka emabega ngadda ku Agakan awo obuze bondi eriwa kiri munda awo anti ojja kufa kasawo kalamba kakira 25 kasawo akamu kayinza okusimbira omusiri emisiri gino emitonotono ensawo 3 osobola okusimba eka oli omutono n'omunene miholo anti wali omusiri obunene nga eka 5 eka emu kitundu kya eka ne bweyagala ate waliwo bano bannimira wafunda wakakakaawo naye ebitooke byonga 10
ogulayo akasawo aka n'obeera kuli n'obiteekaawo ne biryoka bikuwa enkota ababbi okeera kugoba okeera ate omubbi omugoba enkota emulemerawo mu lujja kati ekigimusa kino tekigimusa mundo anti kigunyi olima bwogira buli ekikyetoolodde kigimuka n'asiba mu nnimiro ati olimamu abantu balekererawo okulima nga bafuuyira limamu ebintu bibe nga biri si buli kaseera kufuuyira muddo buli kaseera kufuuyira limamu limisaamuko bwana gundi nga tumaliriza Kaweesi baami milioni 600 Kaweesi yagambye engini ya Kaweesi naye ekyali kukavula abantu walukagga wamuwulira nasooka kuwulira walukagga nempulira bakansala gomanyi okiwakanamu ojjukira kino ekisajja ekyesimbawo ku gundi ku by election ye Kawempe North musiramu bakiyitaani ganja ekisajja kino ekyesimbawo ekyajjanga n'obubokisi ekyali ku by election ya Kawempe North n'ekyo kyali oyo yali mulalu yali mulamu ssebo yasiwani nsereko mulalu nedda ssebo toyita bantu balalu amansereko mulalu atuganye si mulalu musereko mulalu mulamu nnyo bamujjako sente tomujjukira nga azirise njogera bigambo byaliwo owulira byeyagamba obuzibu bwe nnina naawe ku nsonga si kunze yaziwaani erinnya Nyanzi tewaliwulirako anekyeyamani Nyanzi yali ngamba teyalumiriza Nyanzi wanzijako sente n'okola biki ne bamuwooyawooya yazibajjangako ngaani andi ekizibu kye andi enguzi eri bweti enguzi tebagigabira lisiiti ate enguzi toleka bujulizi kati Nsereko bamubuuza nga tolina bwogira kuba sente bakutumira baana batya ganja tambula ne Nuruddin awo ganja najja nga akupokera abasajja ojjabba wayo 10 bakambwe muno abadda gundi walingawo babboloka gundi aleese 2 ne bamugamba kadi iyo bamugambye kadi iyo gweleeta 3 gwoli wa 3 bibozi byabangawo ku kavule bibagamba naye kati obutuufu bwakyo n'obutali butuufu bw'oyogera bw'otyo twafuna obuzibu awantu awo wano ebawandisizanga ababaka nga gundi alina ekibinja kye Shamimu oyo gundi oyo Sauda Madada nga waliwo n'obulongo ne Sauda Madada bamute anti waliwo bamute byaddala Sauda Madada bajja muta waliwo n'obulongo kati nga bakukimeeri abo baali bakima bantu bebawagira ye nga buli omwabagira ne bayomba n'okuyomba mbo bano bange anti babaako n'abantu nga kati gwe badde ogabakola batya mbu bano be bagiranga abakimanga baali balala si Sauda Madada Sauda naye yaliko nedda Sauda Madada yalina abagagga abamukyayo nga ye nga bw'ogamba nti lulika wange mbu baatuuka ne balimesa n'abantu okujja ku kitebo kimaka bo baatyangayo nga baŋŋamba abaana bakutandikira ku geeti otukoze otya ogenda okutuuka wali mu kifo naye gwe fujjo lyalya kale ate nno nga baali bagambwe bakuyingiza otukoze otya bw'omala okuva eri nga amaze okugira ogenza otya amazzi kati nga waliwo wayina obulago bwama nga sakanolya tufa nti kiki tufa tuli ku mirimu gya kitebe tukoleko naye ezo emboozi nga bwegambye enguzi tebaako lisiiti sisobola kuzijulira bo batyo baayogeranga naye omuntu yankakasaamuko nti byali bituufu walukagga bamujjako mmeka anti kasita yagamba ntunze emmotoka zange amayumba nedda yali akalulu kaali kali mu wiiki egi nga yatunze amayumba ge nga kitegeeza baba badda sente azitundidde kalulu manya kalulu wabweru yali azaayo sente ze naye yakuba omulanga n'agamba obukadde 3 abaaliwo ne bambuuza kati kale ekibuuzo kiri nti saagala kulumiriza Nuubi walukagga sente ebintu bye yatunda yali abitunze kubiteekawa era ani yali sente ze gwaba atugamba ye walukagga bw'atulaga eyali sente ze fenga tumuta atugambe nti sente naziwo ono
waluka gatugambe nze sente zange naziwoono naye omusajja agenda kwetugana ani oyo abanje ebisatu Kaweesi koza agamba olukaaga naye Kaweesi abere kyakulabirako anunula abantu agambe naziwoono eyazinsaba amwogere kuba naye ayinza okuba alumiri kozi Kaweesi yaliwo enansana nansana eno wali Zambala nga ayagala awo wali Zambala naye Kaweesi si yajja ne convoy enkambwe n'agira kisende kyazijjayo kyaziteekamu baŋŋamba kuba yakuba ebipande bwe yawa ssente yabuze ebipande bya Kaweesi nabisanga ggulu sebo yalinako n'ebide sente yaziteekamu nabisanga n'ejjinja eyo nakubirako kansala omu wano nga bamaze ozigabaawe baagambira nti Nyanzi yagabidde n'abaana be gye batabeera ono gakubira nga ali ne gundi nga weyo gayaze eyo n'agamba sente abasajja babadde bakambwe so sente ye etambula mu kugaba kaadi kyovola bagamba mbu tebaagala zitwala eno mu public bantu kwerondera amaanyi galina osigalawo wali ku kitebe kikyaddamu bakubuuze sebuufu akubuuze ozotya tambula ng'omuganda ffe byaffe biwedde nga bakusindikira ganja akutambula kuli wano abasajja nno kaadi kodi mbwe yalinga bweti mbu abasajja kaadi bagiterekedde gwe gundi nno aleese ebina wano bakuseka aleese ebina naye ne bamugamba olukiiko lwasinze kusiima gwe ne pulezidenti ayagala gwe ne sekretary general ayagala gwe naye ne babbi akwagala ebibozi byabanga awo naye nga bwe nkugambye nti tobaana bujulizi bigabe babitono ng'ogamba bannange nga bwe muti bwe mubiraba gwabiraba otya bwe nti bwe mbasiibudde